Manila, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. All of the things they talk, I know they care. Say what I do if you know they care. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko aina katungulu aina nakambi basenga babayitote Bikini mama demo. obuya Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafudiga dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. naye kiryoke Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira yempa gia n'ensinziira bwenti putulu Okwesa putu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Mukuddukako oyinamu ne gia. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life.
and training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Ki one kimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Peer Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Diggy 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 da 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 diggy da. One hour could dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Big a biggie biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local Executive Media on the Real Time Show with the girl Mimi. Don't touch the dial. Maximum to the world. Ebisirisa ebyo biraba bibi nnyo n'okusinga abalala
bw'osanga omukazi omusirise towasa omukazi olina kuba sharp olina okuba ng'otegeera nnyo naye bano bannakibotte bavaayo mangu ati tebamanyi nnaku tebamanyi kugumiikiriza tebamanyi kusaaga omusajja ne bw'ayenda nga abadde asaaga ajja kunoba lwaki oyenda n'osaaga lwaki osaagira mu bwenzi no waliwo omusajja oyenda otya ng'osaaga waliwo omusajja nayefa bintu by'ekisiru Sumaila like seriously waliwo omusajja nga abadde asaagamu okwenda abakazi abasinga babakwana nga basaaga busaazi kati bw'osanga abantu abategeevu nga nze naawe atongatta nnyo mu bintu bye byakisiru lwaki nkugattako kubanga tongatta ku muntu ayenda ng'asaaga weegattewo wekka okusaagira kusobola n'otutuuka eddala paka mu buliri bakyasaaga abasajja basaaga nnyo olunaku osobola okufuna abasajja 3 naye nga bonna basaaga ate era bonna n'obaagala naye nga naawe obaagadde mu kusaaga era ne mwegatta mu kusaaga naawe ogesawo okwegatta mu kusaaga obuuza weegatta ng'osaaga waliwo okwegatta nga toli serious nga tokitaddeeyo nnyo ng'ogamba katunyumirwemu nedda kati nze nina ekisa ku basajja nze singa omusajja ajja n'ambulira ebizibu bye nempulira nga binkutteko n'omukwatibwako ennaku kati ng'olaba ayita mu bingi ewakaawe ate nga gweosobola omuyamba muki n'omukakkanya omuyamba n'omukakkanya naye nga tomwagala naye ng'omuyambako n'ebizibu byaggambe abasajja balina ebizibu n'omubeererawo esima olina ekisa bayirenzi bakwano bange basinga basajja bakwano b'abasajja obabeereramu ate bafumbo basajja abafumbo kati bakwano baabo abasajja okuuma obufumbo bwabwe ne butafa era nze sisobola kuwagira mukwano gwange musajja kunoba nga wooli tuula butuuzi ne mugamba kati bwawe oyagala nnyambe njakwegatta nga muyamba ate mba mututte yenna era bw'amala nga addayo ewa mukyala we amaka ng'ogataasizza ago gamu ng'onona amalala kyemanyi mungu ajja kunsasulamu bulungi atayina wagenda kusasula bwema nga nkuumye amaka g'omuntu agabadde gagenda okufa nedda Zubeda amaka gabadde gagenda katonda mujja bintu ebyekisiru omusajja nga yeebase mu kifuba kyoye n'omuteekayo ebbeere neyeebakira okwo kati gweolina kugera kiro n'olijjayo n'olijjayo because tolina kwebaka nga tanneebaka ani omukazi yeebaka nga omusajja tanneebaka anti ebbeere liyinza omugenda mu nnyindo subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba ki wamma onyumye naye nga wafunye embalabe tokyeyerusa nedda embalabe nakoze fesho atandika okola ebintu byabagagga mbotandika okwerusa otandika ogendako mu feshos ekiwigi wakijjeeyo oba tekyaitwani kyeyakutenzeemu obadde weebikirira bulungi nagenza okulaba otaddeko omuwiigi nedda omuntu bw'ofuna kati olaba osoberawo ng'oluusi obadde otambulira nnyo mu baseeka kati n'ofuna omusiraamu just omusiraamu wafunyeyo omusiraamu w'erinnya nakugamba yambala wiigi nga siseeka ate nga n'emyaka mito jjukira abasajja bakulu twabavuddeko bwe weebikirira okula kati ng'olina wansi nawe noyagala otootowale wakaddiidde mu wiigi nedda wobeera n'omusajja wo mukolereko ku kyayagala omusajja ati ng'oli naye mu nnyumba nabadde naye kati laba byeyakuleetedde yagenze kuleetera line-up y'embalabe embalabe zijja genda wiigi yakuyisizza si bulungi nti eyampisizza bulungi olaba wakaŋŋambye ne ku ssimu nemanya nti kawiigi naalongo yakajjana emirundi nga 9 amulundi gumu ayina sho Naalongo oyo golaba Friends of Naalongo kyemuwuuba Friends of Naalongo ya Saturday nakuba maama omuntu gwaleeta simumanyi aleeta oba DJ Dimples tomumanyi naawe kati obuzibu watujja ongobye ku wiiki kati wa Naalongo nagenda nakakaya bagandinze wa Naalongo sigenda nja genda shiya ojja wunyawo anti gobeerawo n'otula mu katebe bwoti naye kati tuba tulina onnyo enyaamu kubanga baleese DJ
ye yakuleetedde okweyambula amakaaya n'ofuna ebibalabe wenna tewanyumye banange hijab nation etuuse Nalongo nalwaki tompa ku mugagga oli gwe wali waŋŋamba okuntwala gwe tokoleke owashatulemu kawo katono nnyo yasooka atule muno alina ssente ki agenda kutwala wa mugagga ki anti bandeeta bangitwala oli otya Hi guys, how are you? Fine, how Bana are ndi you? topera wana muli bulungi ku executive media. Bana nga nzi ngawo ng'ekintu hebere likikuba buzibu ki? Mwami yazze. Your friend is here. Yadde okungamba konti my friend is here. Wangamba nengamba. I called you ngamba boli bize. Tugenda kutwala ku dinner. Ekyamulese kubeera ku show. After the show, I'm flying, but agenda better ojja sigala naye. Tugenda sigala n'abaana. Abaana bange basigala ne muganda wange. Naye sina musajja gwempa baana bange. Ayinza obakola ki? Tewali naye just tetanaba kutuuka kubasigaza. Ogenda kufuluma omulekewo wano? Yeah. Kyokka nga yali nnyonyi najja ku lulu. Anti kati ye okuddayo kwe tekunnatuuka ate nange nali mplanize engendo zange. Kati onodde ogenda musangawo? Ajja kataliwo nawe ngenda musanga. Nalongo omugagga oli lwaki notwala nentunda ku tiketi? Omugagga yafulayo yawedde. Naye nakulaze nti yali tali wonange tanampa ssente. Mu byonna Shamim byesinza kukola kukotogera. Naye ati ng'abagagga bonna bampadde nono tonnamumpa. Ngenda mukuwa negezaamu nze sinatandika. Kati nze badde nzise. Ate ye eweddeyo. Eweddeyo alhamdulillah bannange njagala okutwala omukisa guno wadde hijackinze show. Njagala okwebaza buli anjagadde mwebale kunjagala nga we muli anti friends of Nalongo. Ate namwe njagala okwebaza my media people. Nti mulanze show yange banaye atuwaka wange squeeze back bwerere ngasasude adine chikumi. Thank you Shamim. Welcome. Thank you for being there for me. Era Saturday ngenda kuwayo sente. Naye ngenda gwa tebo yange naye kati nze. Etebo ya milioni mune gira ko Don Julio ate tomunywa. Anti kingamba n'ekirala. DJ Dimpo. Waliyo Mr. Chisemakolo waliyo Haruna waliyo abeeka abatojja kubasobola. Abonja basobola. Abojja kubasobola. Bengendo sasulira. Naye saawa eri eyabazira ona agisobola ya DJ Dimples. Nja kuba ngenze. Atogenda kuba nina kyenkutegekedde. Enda kera Nalongo laba. Buli omu akimanyi sigenda kujja olw'ebiriyo. Naye ngenda kujja ku lulu. Njagala dde nina gwe nakigamba juzi ne mbagamba mu kantu konna fraternity. Omuntu yekka amanya ebizibu byange bitali Nalongo. Ate ze ndi boyiwo wa ku mutima. Sinembaga ebyama byange ebyaddala bwe bivaayo biba bivuddeyo nga Nalongo. Nja kuba nkoze bubi. Nja kuba nkoze bubi. So Kululo my friend. Yes. Come. Oh thank you my love. Yagenda yiyayo bwenzijanga ne uzaifa mga ntule wala. Wali awo wansi mu parking abadde ayagala akulabeko naye mugambye oli busy. Tunayo tugenda okupika ka strong omanyi. Ngenda opike my sister. Naye nkomawo tugenda kola akantu. Nkulinze wano. Yes. Shoyo njagala ebiraka tubyogere ngoze kuba njago ntwale wo mugagga. Shinegezaamu. Naye mugagga yogera luzungu oluyina. It is okay. Ntambula naawe kyova tuli tuti. Nze nja kuvunula. Nakuteresa olwange. Nze no Luganda luo. Guys, I love you so much. Thank you for supporting me. See you this Saturday. Abantu abasigadde ngoyagala ku supporting. Neba banajawo Nalongo. Tugenda kola street jam. Twagadde street. Mukolo si mutono. Ate tebo za fefe. Emmeza bwe ziri buli eyanguzeko emmeza agenda kuba mu maaso. Ate fe bagenda osemba yogula. Ati nedda munage ojja kwewuunyisa nti erinnya lyo kwali ku listi bwadde tonamba ssente. Nze yange nagisasula enkya. Anti ninaye abantu bange nga ne waba tambadde ssente gimana ajja kujja. Kati nsooka waliwo nabagenda zimpera mu kifo. Yes. Naye ate nange hijab nation meza ya mmeka? Ya milioni 2. Ngenda gigula naye njagala kuwa mwana wange. Bamuyigiza okuwaata biki. And also, my daughter because I'm not an available mother. I know. Mba nkola bidakika kati nyina benjagala bamuyigize kwoza bintu biki. Nabuli fala. Tomanyi Nalongo bwayogera luzungu anti ampulidde enjogo zungu nati. Gaga. Wajja kyetogera mu luzungu ne Shamim. Tabaawo. Mpozi teyaja ku birthday twayitogera mu luzungu lukka. Tewamuyita tobayita. Nese tetwegabira nzungu. Ne kambaleke mukola akantu kano ngende nziruke nkomewo. I love you guys. Bananga mebale kunjagalya Shamim wange. God bless you. Nkulize nno wano mukwano mukwano kansoke nonye sente. Kale. Totuuleyo nonne. nerabira. Mukwano jango tule mu ntebe ye mukola akantu. Taba o. Mpozzi teyaja ku birthday twayitogera mu luzungu lukka. Ne kambaleke mukola akantu kano ngende nziruke nkomewo. I love you guys. Bananga mebale kunjagalya Shamim wange. God bless you. Nkulize nno wano mukwano kansoke nonye sente. Kale. Totuuleyo nonne erabira.
Kati ogenda mu DJ Dimpo togenda. Ngenda mu DJ Dimpo. Naye kati oloko ogule wig ate wagenda obba wig ze beye. Maba kwano bannalongo bonna babbe. Wig ze zigenda okusoma. Nena ngolo mu nyambala ko. Na mamotoka. So ndi waneno ne Nalongo Makula ku Executive Media bagita Real Time with Mimi. Nalongo wanje. Stella Nantumbwe. Mfumbo bwaganye. Mukuba ng'ofumbo bwaganye mwami tannavaayo kwogera kigambo yadde. Simanyi bantu gye babijja ne Stella sikakasa nti yavuddeyo okwogera yayogedde Stella. Yatadde akatambi. Yatadde buti katambi n'asirika. Si kyekyo olwabyabadde bimuwayirizibwa nti yabba ebintu. Nalabyeko taata ng'avuddeyo. Ne ngamba taata is one in the million. Guvumenti yagenze n'emmotoka, yagenze n'ebisowaani, yagenze entebe, yatise emmeeza, yatise ebitanda, yatise ebiwuga. Naye oga yabbye ebintu kibya. Bintu kibirage. Era poliisi ekubuuza yabbye ki? Kiki yabbye? Kimissioning nti bajja bibye kino. Mbu yagenze ku buko. Olaba n'alya emmere agamba tulidde. Tulidde omuceeri. Tulidde amatooke. Tulidde ennyama. Tulidde enkoko. Yoga tulidde mulidde ki? Mulidde ki? Ekiregeza gwe boogerako tebamumanyi. Bamanyi bwaba oli akikoze naye nga yabadde na muntu mulaba oli babuuza nti yennyina. Taata wa Stella. Olumu owuliriza ku mwana wo, omwana bw'awulira amaanyi agavaayo. Lwaki abantu banenya Stella? Ofumba busobola okugaana. Ekisookera ddala nja kusooka kwebaza omwami wa Stella. Okukola ki? Nti musajja muteeketeeke. Kubanga omusajja omuteeketeeke tayogera ku bintu bifa mu maka ge. Talina nakyasobola kukolawo ekyo kyetulaba. Ku mbaga gye twalaba n'oluzungu olwalimu abaali tasobola kuvaayo kati atunnyonnyola ate olwatuzze mu Luganda oba eraddemu ayiweyo oluzungu. Okitegeera? Kyogezaako okwogera Sumaya. Nti omwami wa Stella ategeera nnyo okusinga ate abalala abavuddeyo. Sijja kuvoola taata wa Stella kuvaayo naye kye yakoze kikyamu. Abaana baleke basooke beetwale. Okuvaayo okuwolereza omwana nti teyabbye. Kati nze mama wange ne bwogenda n'obba ng'obadde mufumbo agenda kubeera ku sayidi ya musajja. Tasobola kubeera ku sayidi yo. Gwe osobola okuzza emisango ne babeera ku sayidi ye wamu. Nze Sumaya kati kikubuulireko kino. Waliwo embeera eri mu ggwanga lino naye njategeeza Sumaya. Sane. Abantu bange mwenna bamanyi nti muli mikwano gyange. Bwente omuntu nga nze namubalaga omwami kambeere famire yange mmwe ne musigala naye nga mulaga nti nno mukyamwagala nnyo ng'ate nze namubalaga nja bbata. Nedda Shamira. Saagala kajanja ako akajanja akanzija mu bufumbo mmwe ne musigala nti mukyaliyo. Kaba kaaki nga nze mba nabalaga omusajja. Nanti osobola okuba nga watulaga omusajja ate omusajja ne tumufunamu emirembe. Kati mutadde mu mute. Kati bw'omutana ffe tuba tulina vaayo. Obviously nze namubalaga mbabuta mubalaga. Musiraamu. Nkubuulira ekyo ekintu mukikomye. Ekitegeeza singa oba yawukanye n'omuntu naffe tulina kugenda naawe. Gy'olaga gye tudda. Bw'oba bw'ogambye tujja kukola ekyo mukama. Bulungi nnyo. Bw'ogamba nti wakati ndaba eggwanga lino bw'oteetegeka. Bantu bakuvaamu ennaku zino si maama si kojjaawo si kitaawo si bakwano bo. Kituufu naye olaba omusajja omwami oyo taata kye yakoze kyalaze nti taata awuliriza nnyo muki omwana we. So nga ate we twagendanga edda omubazadde baffe nga tutteyo ensonga wabanga mukyamu omwami katugeze gwe omwana ow'obuwala. Omwami yabanga mukyamu naye nga bagamba mu lujjudde nti omukyala gwe mukyamu. Bagamba mune Shamimu terezaamu wano omusajja agamba kino naye nga naffe tukiraba omusajja ye mukyamu. So omusajja bw'avaawo awo nga bakugamba Shamimu nne amazima gali nti omusajja ye mukyamu naye tuba tetusobola kubeera ku side of course bali gambye ntuwolereza gwe. So katata kiyakoze kyatulaze nti just ayagadde kubeera ku side yani. Tata yakedde okujja mawulire. Tewakyagadde. Saakisiimye nze. Then Nestera kiyakoze kyo tulaga video nakyo saakyagadde. Ekyo kwata ennyumba. Tosobola kwata nnyumba omukyalo. Kati abamutakikwata. Temwandiga nti yabibba. Neddani gwakakasa kati ne bwe yagikutte tetugenda kukijjawo nti yabbye. Ate n'ebintu bye yabbye bye biriwa.
anti yakutte ennyumba nga nkalu almost kitegeeza olwedde ebintu byabadde bitwale oba ennyumba yabadde nkalu lwaki teyakutte ebintu byabaddemu byabadde bibi mpozi manya abasajja b'ennaku zino nabo bawasa naye nga bakuwasa n'ebibyo zokuba ennaku zino amanya abakazi ebintu ebisinga mu mayumba by'abakazi ate balina receipts kati atunatulamu n'agamba owaayi nfuluma n'ebyange ebya risiiti nedda anti labayo Zubeda oyinza okugamba nti ebintu ebirimu bibyammwe nga ne risiiti zizo naye nga omwami yakuwa ssente ogenda ogula ebintu nga wateekako manyago nga wateekako manyago byanjawulo so tosobola kukeerako nti nogaa kantwala ebintu by'omusajja because risiiti zange nabakambulekerawo noba n'ebintu bwaba era bwannumye nnyo. On a serious note, gwali mulungi. I don't know what really happened on the way. Ebintu bya bwe n'abasajja bamanya abakazi balina omumanya. Omukazi akugambye she's a queen. Kati queen omutwala wa? Like seriously. Queen alina kufumbirwa king. Okitegeera. You're not a king ate oyagala queen. So tebisobola kugatta. Oba yeyera banga king. Ayi tebasobola kukwatagana. Ono yali mumbowa. Mumbo yawasa queen. Chobola ba queen. Natukayo nategeera nti ono mumbo. Ono mumbo wa then naitamu. Nanonya king. Era agena funa king anytime. Kati yayingidde amakaga nti. Olwatuusa okwewasiza. Badde bambi yagalekawo n'agenda alowooza afumbiddwa king. Kumba ali maka ga mumbowa. Nanti kati labayo lwaki omumbowa ayina eyo pegi panti. Ate bategedde mumbowa. Tewagisimye. Sagisimye. Siba pegi panti siwe bwa blue bwa pink obuvaako pegi nezigwa. Bwaluku mwebi ku 2-5. Waliwo akabeera akatono ennyo nene wabawo akaddako. Butambuliraawo. Tewa bwa bbeeyi nnyo. Omwana yakikoze. Naye nga Nantumbwe kye yakoze ekyokugenda mu maka ge. Era agenda kukomekerezera nga anoonyeza musajja amuwasa. Kubanga ne wobeera n'amatiribwa Nantumbwe mwana oyo mwana musirise. Nantumbwe gwe nalabako. Kati kamulabanga ddene nnyo naye. Kati Zubeda kangu. Ndabanga bimwogerwako ebyobulimba. Zubeda nkubula ebikazi ebisirise ebyo biraba. Bibi nnyo n'okusinga abalala. Bosanga omukazi omusirise towasa. Omukazi olina kuba sharp, olina okuba ng'otegeera nnyo. Ng'oli sharp, olaba gwe ogenda kufumba emyaka gy'otamanyi. N'abaana bo bajja kukula bazaale ng'okyali mu bufumbo. Naye bano bannakibotte bavaayo mangu. Ati tebamanyi nnaku. Tebamanyi kugumiikiriza, tebamanyi kusaaga. Omusajja ne bwayenda nga abadde asaaga ajja kunoba. Lwaki oyenda n'osaaga? Lwaki osaagira mu bwenzi? No, waliwo omusajja oyenda otya ng'osaaga? Waliwo omusajja naye bintu by'ekisiru Sumayi. Like seriously waliwo omusajja nga abadde asaagamu. Okwenda. Abakazi abasinga babakwana nga basaaga busaazi. Ne bakkiriza. Omusajja n'agamba kanimwagale naye nga yabadde tali serious. So kati bw'osanga abantu abategeevu nga nze naawe. Atongatta nnyo mu bintu bye byakisiru. Lwaki nkugattako kubanga tongatta ku muntu ayenda ng'asaaga. Weegattewo wekka. Lwaki oba oyenda osaaga? Singa bukya ku makya omwami wo n'akwana omukazi ng'abadde asaagirira n'obasanga onoba. Okusaagirira kwe kulwa kukomawa. Okusaagirira kusobola n'otuuka eddala paka mu buliri. Bakyasaaga. Abasajja basaaga nnyo. Olunaku osobola ofuna abasajja 3 naye nga bonna basaaga. Ate era bonna n'obaagala naye nga naawe obaagadde mu kusaaga. Era ne mwegatta mu kusaaga. Naawe oyogesa okwegatta mu kusaaga. Obuuza okusaaga. Weegatta ng'osaaga. Waliwo okwegatta nga toli serious nga tokitaddeeyo nnyo. Ng'ogamba katunyumirwemu ensi we yatuuka twejjako stress. Ne mu kwegatta mujjera mu stress. Musaagiramu. Teri kintu kisinga kujjako stress nga kwegatta. Nkitegedde. Naye ku muntu gw'oyagala. Nawe tomwagala. Osanze omuntu ali stressed. Nawe oli stressed. Mukwataganya ebizibu byammwe mu bigasse. Mutudde mugamba waayi kati ekisinga tujjako stress tubeeko we tulaga. Mutuuse we mulaga embeera etabuse. Obulamu abantu bangi nnyo babuyitamu. Naye tebusobola kuyitwamu ng'oli fala. Bannakibotte. Simanyi njukizza emboozi omwana gye yannyumiriza jjuuzi nga tuli mu kufa kwa
kwa Sally. Mwana yangamba sa mwogera linnya kikwano kyange kijjanyiga kyangamba Mukama yakimme kintu kimu tekiboola tekyeronda. Kasa kiusanga omusajja embozi zebanyumiza ne zikwatagana awo kitaliko muwanvu taliko mumpi sima mweru mudduka vino wetweronda muwange muwanvu mudduka naida kati nze nina ekisa ku basajja nze singa omusajja janambulira ebizibu bye nempulira nga binkutteko engeri gyotunulidemu nemeseza n'okwogera nedda waliwo omuntu akugamba ekintu n'omukwatibwako ennaku kati ngolaba ayita mu bingi ewakaawe ate nga gwosobola omuyamba muki n'omukakkanya omuyamba n'omukakkanya naye nga tomwagala naye ng'omuyambako n'ebizibu byagganda abasajja balina ebizibu n'omubeererawo so kati nze nina emikwano mingi nga just bakwano bange friends with the benefit no nga sina na kyembafunako nno just nga njagala basigale mu bufumbo bwabwe naye obufumbo bw'abantu obukumaakuma kwegamba obufumbo obwalifudde olw'okuba omusajja anyiize n'omukazi g'osobola okukumaakuma obufumbo obwo ne busigalawo ne bubeerawo omusajja n'omusanyusa omukazi kyaganya omusanyusa nakyo kubanga bakazi obufumbo buno obutafa esimo ina ekisa bayirenzi bakwano banga basinga basajja bakwano b'abasajja obabeereramu ate bafumbo basajja abafumbo kati bakwano baba abasajja okuuma obufumbo bwabwe ne butafa era nze sisobola kuwagira mukwano gwange musajja kunoba nga wooli tuula butuuzi ne mugamba kati waawe oyagala nnyambe njakwegatta nga muyamba ate mba mututte yenna era bw'amala nga addayo ewa mukyala we amaka ng'ogataasizza ago gamu ng'onona amalala kyemanyi mungu ajja kunsasulamu bulungi atayina wagenda kusasula bwema nga nkuumye amaka g'omuntu agabadde gagenda okufa nedda zibeda amaka gabadde gagenda katonda mujja bintu ebyekisiro tayina lwagenda kukusasula mbu omugamba kyemanya ajja kusasula biki anti bayo omuntu omusanze kukuba ayina ekisinga wonooyamba masiikini nga baye talina kyakulya n'omuyamba n'omuwa ekyokulya era mukama akusasulamu kati nsanze obufumbo bugenda okumenyeka mbukumye mbuzizzaawo nsajja azeeyo musanyufu azzeeyo musanyufu abadde yaganye sula ekadde okitegedde kati awo lwaki mukama batampaamu bulungi ebintu ebimu just olaba empeera tetumanyiwa wakuzijja naye zakujja mu bintu bingi ate Loliseka yatugamba empeera osobola zijja mu bintu bingi nnyo naye tiyabimenyamenya nti wano na wano na wano so olabanga waliwo chance efunamu tewaiya zibedanteka subabu injaburation alina omudaala gwa pyatula mujja ne muyitawo ne mumubuuzaako munnanga ate akwatiridde obufumbo bwammwe kati kyogezaako mu ngeri yonna obufumbo bwo mbukwatiridde mu ngeri zonna zibeda kankolera bakazi bahajjati balina ebizibu bano babuli baagala okunoba buli lukya abali eno mmwe muyamba bajjati ate sinze nze wali abakazi abalala bayambako bajjati bangi nga bali mu bufumbo obufumbo buganyo kimanyi n'abakazi kati baatuka ekiseera nga babeera bagenda okwegatta ne babbaabwe ababawuwa ababawa embaga basaba ssente babbaabwe kati omusajja watuukako extent esabibwa ssente lwaki tafunayo Sumaiya oba Shamimu mukwano gwe asobola omuyamba nzija mu bintu byo no osobola omuyamba sirina lugwe ngenda yamba toyina mukwano gwo osobola yamba ngolaba ataawa abawa kufa nze mukwano gwange mmujjako mukwano zombiri gwange nkizibu nnyo okumala geyambulira buli muntu kati zibeda singa obufumbo bwa mukwano gwo olabanga bugenda naye ngolaba ensonga gye bugenderabuulirira nga to tebulina nnyo nsonga nga just ensonga yakwegatta nga beegatta mbagamba beegatte ate omukazi agaanye ate omusajja akugamba ye awulira bubi kati gwokola otya nze nga muyambako nga mukkakkanya mubugaddayo eka
ine ebintu byakuyambagana nze munayinyamba abantu era waliwo omusajja yaweereza message omukyala bwanyigamu amukuba omugongo buli lwanyiganga amukuba omugongo omukyala tajagala kutunula eri abakazi bangi bwe batyo bebaka naye omukazi yenna alina kwebaka mu kifuba kya bbaawe oba bbaawe alina kwebaka mu kifuba kya mukazi we wala omusajja ate by the way abakyala balowooza nti ekifuba ky'omusajja woolina okwebakira naye omusajja alina kwebaka mu kikyo because omusajja ono baby nga bwe walizadde omwana n'oyagala yeebakeko wano so kati baby waffe muteeke wano akwate ku bbeeri abasajja basula bayonka bbeeri akoowa bukooyi bw'oba nakawere kati kankubuulire omusajja nga yeebase mu kifuba kyo n'omuteekayo ebbeere mwana wabula alayinkyalira bingi ebyokubuulirira omuteekayo ebbeere neyeebaka neyeebakira okwo kati gweolina kugera kiro n'olijjayo because olina kugera ekiro obudde n'olijjayo because tolina kwebaka nga tanneebaka ani omukazi teyeebaka nga omusajja tanneebaka anti ebbere liyinza omugenda mu nnyindo liyinza omuziba nga olaba omwana yaziba ebbeere lwazibbeere sebbanga anti osobola okwebaka n'oziyira so olina okubeera nga olitaddeko nnyo amaaso yeebake bulungi kyekintu ekyasinza okwebasa abasajja obulungi yeebaka akulowooza tasobola kwegamba awulira nga ali mu kifo ekituufu walabeko akana akatonga kayonka ebbere wekawoomereza kati weetegereze ebbaawo ng'aliyonka mugambye olimuteekayo nga tanneebaka n'oyimuka ekiro limujjo terimugenda ku nnyindo olina omufaako bambi weyakyusamu bwati n'otereeza tasibaku abantu oba obumanyi kati gwe byonna wabikolera ne bakulekawo nedda si kundekawo nabikola naye ne tutuuka ekiseera nga tetukyasobola kukwatagana naye ng'ozira omuyonsa abasajja babi nze nyonsa okukola kati baleke batebajja yonka olabanga naye bakulekawo naddala bayo nze kiyinza obbanga ekyandesaawo zaali nsonga ndala naye nga mweyo sayidi y'ekisenge oli bulala yali oke okitegeera era nga ye bwakwe nasawa yakete akugamba sifunanko mukazi anyonsa nga bwobadde onyonsa okitegeera gwe mu kuyonsa weegiriisa kale nze mmanyi ebintu omusajja webamukwata nawulira nga obulamu bwe bwonna bwonna yeetaaga ggwe kyokka era n'atasigala nti osobola okundekawo n'ozunga gy'ozunze si luno dda yadda badde era nga sirina budde gwatalina budde oba baayagala abalala banti bagenda ne bagendako ewalala ne bageza ku bulala nga tebuliimu byange byenkola ne bagenda ate nembazira nga kifo tekikyaliwo abalala bakitutte oyangwa mangu fiiringa bwotyo sanguwa nnyo mangu naye era saagala nnyo kulwawo nnyo kubanga nze omubiri gwange gulina okuba active buli ssaawa kati wendwawo mbumaze omwezi esooka egata emirundi emeka wiiki twaligambye lunaku kuba wiiki giyinza obba emingi kale mu lunaku kati olunaku olulamba nga mbaze kale katubale misana oba okola omisana mbeera nkola kati ekiro nina okwegatta ekiro nenye emirundi ena kati wemba ngenda kwebaka ena then ne tusimuka ekiro awo nga gumu then ne kumakya nga sinnakola ne kumakya mba nteekeddwa kati nze onnyima ekiro n'otanyima kumakya onyima ekiro n'otanyima kumakya ngazibera omanyi kumakya oyinza okujja ne mu kantu ng'oli musanyufu buli kyokwatako kiba kiri oke
naye bw'otakeera kwegatta buli kimu kiba kizingamye. Kitegeeza abantu abalina obusimu ku internet tebeegatta. Era nze wenda by the way omuntu ng'anyiiganyiiga ne mmulaba ng'akoze vidiyo ey'obukambwe ku TikTok msiwagimwereza ngamba onaludde okwegatta. Teri muntu yeegatta abeera munyiivu. Nsikyovala abantu bangamba mbeera nseka buli samba musanyufu. I'm always happy. Saagala kwestressinga. Guno omubiri Katonda yagumpa mulungi. Okitegeera. Soli bw'aba agwegombye. Tutuula. Musabuka wageze n'ogamba nti era yalaze nude z'omusajja. Omuntu okulaganda pati z'omusajja balaze nude. Walabye nude ze. Anti wemba ndabye ekiwato wekyetoololera ne wano fly mbanjirabye. Kitegeeza mpimye okuvaana obuwanvu bw'omusajja mbumanyi. Ekiwato nkimanyi. Kati awo mba sikumanyi. Kiringa omukazi wolaze nnikayo akantu kano weekati. Mba maze okupima. Mulimu engoye zitasaanidde kulabibwako omuntu mulala yenna. Kati empale y'omunda teteekeddwa kulaba omuntu. Enkumbi ze tukozesa teziteekeddwa kulabibwa muntu. Kati gwe lwaki obeera obitula? Mukyakozesa enkumbi? Nkutidde. Ze ziri z'otunda? Nzitundira ddala. Naye gwe mmanyi obulungi obuli mu nkumbi. Enkumbi mpozi zitunda sente meka? Ebiri kitundu peya. Bazigula? Abana mwekamba buli okwegatta mukyakuteekamu omuzanyo naye gwe mulimo ogukyasinza obeera serious. Kye kintu ky'okola nga tosubirayo kusasula naye ng'oyagala kusanyusa munno. Nti omuntu bw'omumala okwegatta n'okwata kafulasika kaffe kalimu otuzzi n'okwata akagoye kalina omusiimula bulungi nga wenna with love. Omanyi essanyu lyabeera nalyo. Va ku bino mbukangendeko mu kiyigo naabe. Baana bagula wipes. Wipes zinyooga zigenda kukanga omusajja. Olaba wipe ogyeteekako gwe kennyini omukazi ng'oli mu kwesiimula n'oga bannaaye ne kateeberezaamu awantu wali. Kati gwe wezikomya gwe kazitunda? Enkumbi. Kyeka abalala bazitunda naye nze zange za njawulo. Ate abalala bazitunda tebabagamba wattuddu. Enkumbi tebagiteeka mazzi gannyogoga. Nze kyova awo enkyala ew'omuntu nga mukwano gwange. Era nsooka nengo. Netegereza nnyo wakaawo. Bwe ndaba nga tolina flasika nga mmanyi kisenge kitagavu. Because buli mukazi alina obba ne flasika mu nnyumba. Buli mukazi ya chai. Amazzi gogenda okulongosesa bbaawo galina bbaga flasika. Ate onoofumba ppa kumangu mangu. Olina obba ne flasika ewaka. Ebimu ku bitalina bbula waka ye flasika. Oli ku real time with Mimi Shabema ajali erinnya lyange bamuyita Nalongo Makula atunda pyantula. Abeera wano ya spicing a real time with Mimi. Emanyi kuva wiki gyetandikira paka gyekoma tubeera mu serious issues. Kati yekka wano yagispicinga. Era bwajja wano ziba nseko busiko. By the way Mimi nafunye group. Group yaki? Mbulirira abantu. Obabulirira. Genda kola ne office. Ngogenda bagamba. Abafumbo. Eki. Mbabulira obufumbo ebutambula. Ewa. Ngenda kola office. Oli mufumbo. Siri mufumbo. Ogenda bagamba ki? Ngenda bagamba ebyannema okukola kale. Lwaki okoze group? Njagala abantu kati abantu abadde ku internet nga babimbuuza nnyo. Buli omu agenda kuba kansala. Kati oli marriage counselor. Ogenda kola ne office. Ngenda kola office. Wabisoma. Era ne group yange buli omu asasula emitwalo egi. Okola ki? Bayingira funa ki? Counseling. Uwaki? Obufumbo. Bufumbo ki obwo butaana abasajja batajja? Abantu nogenda bata abantu bansikiriza mbabuulira ebyamagezi. Ngaki? Gwe kyomanya group yange egenda be kwatagana ku bufumbo basically kisenge. Kati kale nzize. Ukubidde. Nzize nsasudde ebiri nyingidde. Buli lunaku lw'abafumbo. Kale kati nzize Sumayya omusajja yayenze. Mpulira njagala kuvaayo. Sigwe mulundi ogusoose mukutte emirundi mingi ng'ayenda nga ngumiikiriza. Naye ne kati yazzeemu ne mugendo mugambako nange mba nkoye enfulume. Ntya nyiza ofuna obulwadde nkoze ntya? Era nsooka ne nkubuuza. Omwami ono mmaze ebbanga ki naye?
myaka 13 mu myaka 13 toyendangako then kati gwaliko ekikyamu nedda omukazi nedda group ya mega babega bakayingira kati obuuzanya atayendanga ku mukazi nti aze sendanga kati omukazi yaki nedda Shamimu omukazi eno kuuma maka oyina okwenda oyina obbayo n'omusajja byogendo babulya mu group nino bagamba ekyo kabeere musajja okufuna amaka malungi oyina okwenda oyina obbayo n'omuntu akuwa essanyu emabega jjukira obufumbo buno butokekyane bukowa ninamu abawera nno bawera n'amakumi aga baba babe bakimanyi nti mwebali group bagiyita batya abapyantuzi mukazi obwo omulaba ng'ali mu group eriko abapyantuzi muggyeko essimu kyagenda okufuna kirala somayani nebannange ndeka nkubula emimi omukazi yenna buli wabeera n'omusajja omu oba ogenda kubeera oba ogenda bba n'ebirowoozo bingi obusungu ogenda bba na bungi naye ono owewaka wakunyiiza owebbali ajja kukumaakuma bwenzi mbakazi nedda si kupromotinga bwenzi mbaagala batuule because bwe batabeera na basajja babbali tebagenda kufumba nze nkubuulira kati byobugendo babuulirira ekituuza omukazi waka bwenzi kwenda naye okwenda okuli okutegeevu omusajja wo muwe ekitiibwa obwenzi bulimu obutegeevu n'obutali butegeevu busigala bwenzi nedda waliwo omwenzi amanyira bbaawe naye omuntu ng'ayenze talaze benzi bategeera omusajja asobola okumala emyaka 10 ng'ayenda naye nga tomukwatanga oyo alyokka okwenda omwenzi ye muntu gwe ngenda otegeera naye mba sikutegedde it is okay so n'omukazi okkirizibwa okwenda singa bbaawo batakutegedde sigadde omuwa ekitiibwa wasaba akabuuzo okamuwa engoye zoozooza omufumbira emmere okitegeera kati wamma oba okoze eki nga bwe yakulese bwakusanga talina kyogenda kukyusaako ogenda wona wako oli munno omulundi gumu nokkakkanya gwomanyi bwokukakkanira ebbali byebiri mu group y'abapyantuzi mba nina obbabule nzisaaga by the way nzisaagala mu group yange muntu alina muntu omu kuba mbateeka erikola ati mba mugenda kubeera n'ebizibu bingi mugenda kutumenya naye obayo n'omuntu tomenya nnyo kati bwajja mufumbo najja mu group y'abapyantuzi nenzijja nkugamba munnange byansobyeko nenfuna olubuto naye ate ndi mufumbo nsaba kumbuulirirako mukyala munnange ng'olubuto lwani lwa mulala lwa musajja mulala ng'owatugamba okuba naye nedda kati abakazi abo babeera bajja mu gurupu muyina okumanya nti omusajja ow'ebbali tebamuzaalamu oyina okusigaza amaka anti ono kati kyasimattuse n'alufuna egikansala kati ate oyo omukazi aba musiru era bwe nkugamba vvamu buno ogenda ozaale ewabbawo gye wagenze kitegeeza yeyasinza okusanyusa ogenda genda ofumbire gwe wafunye olubuto teri mukazi afuna lubuto nga talwagala kitegeeza ate by the way tofuna lubuto musajja gw'otayagala kitegeeza ono gwe yafunyemu olubuto gw'ayagala owe wakata mwagala kati nkusindika ne gava mu maka g'omusajja genda musajja katumufunira omukazi omulala nimumugamba nomugamba era tumufunira n'abakazi tubafunira abasajja n'abasajja tubafunira abakazi mu group eyo bannange kati bamala egikansala b'ennaku zibakambwe nedda ebintu byakyuka tetugenda kuddawo kugamba mukazi gumiikiriza teeka amazzi mu kamwa tetugenda gateekamu gurupu yebuulirira ki bakazi n'abasajja ku bufumbo tuyagenda tuteeka amazzi mu kamwa nga gw'oli eri ssebo weevujaanya buli mukazi gw'olaba ku nsi nga nze ndi ku ggwe wekka ate nga nange bandaba kati olumuba temutandise kuvuganya mu bwenzi nedda si kuvuganya naye waliwo obwenzi olaba mulimu obwenzi obulungi n'obubi obubi bwe buno nga bakukwata obanga olaga mu bbaawo ne bbaawo oba tomulaze omusajja takubira mukwano omusajja yine kati kankole omusajja nga mwenzi oba omukazi omwenzi ng'olinayo omuntu yena yina ebbali essimu yo terina kubeera bweti ebeera bweti awo ke kati amateeka golina okusooka ogobeera ng'oyingira obwenzi essimu ye ebeera yeewunzise lwaki kubanga omuntu yenna bw'akuba tomulaba because gwoba naye essaawa eyo yababbaawo kati saagala laba mulala ngiwunzika era tusobola okwawukana nawe ng'ogamba naye omukazi ono tayenda era nawe oli nawe ogamba nange nafuna omusajja atayenda
ekyo nno bba wange yakinjigiriza. Yali mwenzi. Nangamba mayi bakimpunzika essimu yange. Saagala otegeere nti nayo omuntu yenna alina gwe njagala. Nawe obufunanga omusajja essimu yo gikuumire nga nnyo mu kwewunzika. Kati ye yali ki okuga nti ofunanga omusajja? Nga twawukanye olwa biŋŋamba. Kati mufuze ba mukwano. Mwenyumiza buli omu kye yakolanga. Naye bannange internet enegera tusombera ebizibu. Kati oba oliawo nga mukwano gwali mu bapyantuzi. Abapyantu bayirawo abapyantuzi mugiyingire. It's a nice group. Twemalako stress, twemalako ebizibu. Kambabulireko Zubeda kankubulire. Nsobola obbaawo nga nina ekizibu naye nga ntyo kikugamba, ntyo kigamba oli. Nga siina gwe nyinza kigamba siinayo wa Luganda lwange. Naye nga ate bwe nkigamba stranger gwe simanyi. Mpulira nga nzikakkanye. Nga okigamba stranger nga Somaiya. Nakubuuza kitoyenda. Yes, nga kigenda kukaka. Ogomanya bakazi bennyambye. Abatudde mu bufumbo ngamba yambye. Omusajja ayina omusajja mukulu nnyo talina kyasobola mu buliri awulira ayagala kuva kyokka omusajja mugagga. N'obagamba kyolo. Omusajja omugagga takyayika. Oba mukadde talina kyasobola mu buliri takyayika. Musigaleko tufuneyo Juma omuto. Tufuneyo Yusufu omuto akwasaganya obufumbo. Kati nze nga nnyinza okunoba n'endeka ssente. Mbola okuba teweegatta bizibu by'obuteegatta nga nnoonya yeegatta. Zubeda kati gwagira omusajja ateegatta. Tomatiza mwana wa munno. Lwaki obeera yovayo buvi saba Abasiraamu bukkiriza. Sente tebazireka kati. Okusaba divorce awo ne babaawula kuba eyo nsonga nkulu ne nofuna omusajja amalako. Tebalekaawo sente. Ati kati oyagala ki ekituufu? Byonna byagalwa. Kyokka ate neesanze ng'oyinako kimu ne munna ayinako kimu. Kati mwenna mbeeta. Ono ayina ssente ono yeegatta bulungi. So nsigazo wa ssente n'owokwegatta. Nsigala nfuna services zange zonna. Kati bane oyinamu abakazi nga bameka? Bawera. Namu abakazi n'abasajja. Ate nabo obuvunaanyizibwa abakulu. Bayingira. Ne bawulira ng'obyogere. Nja kukola office yange ojja laba nja nakukyazaayo okwo. Lumu obulirire ku bantu. Ngenda babulya biki bw'oyonoonyo ottuuka. Nja kukyazaayo ku office. Ate nno ngenda kukola office eya tabbo. Office gikole. Naye buli musajja n'alabayo mukazi we totukaabirira. Ate abasajja bagenda bayirawo abasajja be basingamu n'obungi. Bakolamu kibbo. Abasajja balina ebizibu. Zubeda okimanyi nti n'abasajja bakyasinza ebizibu mu maka. Abasajja balina ebizibu. Kati bakwesize. Ekisooka abasajja baakooya okuzaala. Abakazi baagala kuzaala. Kati abasajja bo baagala ki? Tebakyayagala. Abasajja baagala kati koma ku baana 2 3. Olw'embeera ya ssente nze abasinga buli omu angamba nkoyo okuzaala njagala omukazi nga takyayagala kuzaala. Okitegeera naye ng'akugamba takyayagala kuzaala okwegatta ayagala aye tayagala yuwawa bweru tayagala condoms. So kati olina omumufunira naye solution. Kati omuwa solution kyoyo omufunire yakoma. Omufunireyo omukyala nga takyayagala naye kuzaala ng'ali mu menopause ng'ayagala bwagazi kulya ku ssente obagatta. Kati nze ne malanzaalayo omwana omuyeka bw'ati nange mba nkomye. Kati ogatta bano ng'oli omusajja takyayagala kuzaala mufumbo. Nga mufumbo noono wa menopause mufumbo. Omukazi talina kuba mufumbo. Olina gy'omujja. Abasajja bakkirizibwa okujja nga bafumbo nga banoonya bakazi balala. Kyokka omukazi tokkirizibwa kujja ng'oli mufumbo mu gurupu yange. Kuba kakizibu osanga omusajja ng'alina omukazi omwo. Kati bano oba woowa banena bwe babeera batuusizza okuwoowa ebwera beewoowa. Batuukira ku bbanga ki? Tosobola kuba na muntu lunaku lumu ne ogamba twewoowe. Naye musobola otuusa oba oli asobola okujja n'enniyaye nga yakuwoowa n'agamba kamuwoowa. Kati gwe bawa bbanga ki okuba nga tebannabawoowa? Okweraba balina kweraba nga wendi first time. Then bwe bamala okweraba ku first time kati emirundi ginene egiddako sibeerawo. Naye baba beegatta. Be bamanyi nze ekyange kiba kyaggwa batuusa basisinkanya kati baddemba okwegatta oba okugumiikiriza. Nkimanyi bwe beeyendako ofuna omusango. Bwe beeyendako. Ati kati nabo balina okutegeera nti balina kweyendako. Kubanga nze nabakonekitinze. Babakonekitinze bakole ki abatali ba Luganda? Benyumize betegeregane nga bwe bateekerateekera obufumbo obutuufu.
mission yo gwe bayakubaga abayewase nga bombi tebagala baana kibiina ekyo kitwekyeteyatego kinoonyerezaako kiyinza okuba kiri mu kwonona kyetugezaako kugatta kati watuddeawo n'olowooza eyo bizinesi otugenda kwanga okoze posita marriage counselor ngenda kukola no posita ennene abantu bangi bano banezibedde abakazi tebalina basajja tulina basajja okitegera abakazi bangi kati gwe wafunye onnoonyeza banno nafunye nga tewaŋŋambe nafunyeyo omwana omuto naye walayira omufuga amanyiraavu esimaye baali tebanzigulira na luggi kati emotoka banzigulira bandiisa nako baddeki mu mmotoka yo bakugulira oluggi nibandiisaako fanaki banaye bw'oyagala omusajja ekisumuluzo kyaffe akireka akireka naye ayina eyiye tobanga wayagadde taata wange gwe yaguziza emmotoka simanyi akuwoninga togeza neweepika mutaata wange naye taatawo omusajja mulungi muwanvu mulangaatira muveeko mwerekereze taata nkwerekereza kale mbadde ntandiko kiwulirauli akikulu alina empisa nnyo ayogera bulungi alina empisa muwanvu kkirizayo waakiri kale emirundi ebiri tosobola kuba maama wange nywamu obutwa n'enfa naye musajja mukakkamu oyo mukakkamu nnyo kati gwe abakuba mwana wo nga bamugayigwe mukazi gwe baleese neze nno nno abantu banneegomba n'okubeera mukazi waabwe bangi olunaku nsobola ofuna amasimu 40 kyokka ati tebakuwasa oba kiki nedda nze ate nnasalawo bamaani bakutya sinnasalawo bantya naye ono gwe nafunye bakutya kandabe naye simwekakasa bulungi akugulira oluggi n'akuliisa onaaba tosiimye busiimi laavu nyingi nnyo manyi ne laavu bwesukka obungi taliokweraliikiriza akwagadde nnyo nooti ajjukira mbadde ntambulira mu bakadde naye bannange gwe kankubuleko zibedda mbadde sigeza nkulaavu nto obadde mulaavu nkadde mwaka ku mwaka mbadde sigeza nkulaavu ya myaka gyange layira wallahi naye buli alina omusajja omukadde waali weesabire nnyo ave mu bulamu bwo okyogerako wamma ndowooza ng'olwofunye omuvubuka oyo namusabira mbadde nsaba nga mukama mpa omusajja ajja mu myaka gyange kale nga waba nsinga nsingeko 5 naye tasukkawo mukama waagirese nga nsingako 6 kitegedde ekintu ekyo mweri bulala sebbanga naakwepikira era gwe sebbanga yantumye naŋŋamba ntuuse obubaka bwe gy'oli anfa sebbanga musajja musajja sebbanga musajja olaba ki bade mayi mukazi alina neddimpo naye lwaki omuyeeko amazibu oti musajja nze byo mayi mukazi musajja bambi kasajja lwakuba ndowooza keesisaasisa yafaana mama we naye kati oyo asobola okundaga omukwano oba nze agenda okugumulaga baba sebbanga era sebbanga taliimu namulaba bambi ningamu kazi nga kasajja banene omusajja njagala munene omuvuka gwafunye munene alaga nti ajja gejja naye ajja gejja sebba ono yaggwayo sebba oli omusajja si munene naye alaga nti ajja gejja so bw'omukwata obulungi agejja n'atuuka wenjagala omanyi waliwo omusajja nga mu butuufu ne bw'omukola kitagenda gejja ng'omubiri gwe gwegwo naye omubiri gwe oli gupromisinga tebbanga muyonse ayika yali abulamu bbeere sebbanga kati tumugambe ki nze nti abasajja ba media
bambi yabivaamu ali mu kago waliwo n'omusajja omulala yankwanye bayira wali mu media yangambye sikugamba yani oyo yangambye mbu sikugamba akolerawa kamukulage waneeno ku ssimu yangambye mbu bambi nkwegadde togamba Shamimu oyo Zubeda ajja kutugaana kamukulage naye abantu ba media mundeke zala basaagala musajja wa ku media kamukulage naye nno bw'omulaba bambi naye munene uno omutegedde naye tete kikandawo balinako ekifaananyi aliwa kata ayinaako kifaananyi ngayo simumanyi omumanyi naye yakumanyi naye yangamba esigeza nenkugamba tabona omwana kalale Shamimu gwabula Shamimu byogera si bituufu kasasa ogedde station kwakolera simumanyi taliiko simumanyi tamumanyi aiko bayina gunira gyakozesa erinnya edda si yeye simumanyi ne wallahi musiraamu ngewe TV yaabwe nga tekyalina ssente ngenda kukussa bwavu bwabwerere TV yaabwe yaliko luli mukataliiko nfuufu naye kati ayi ne naawe bakyusa boosi ne bannange asa simwogedde era gyakola ngwe ndowooza muleke jengenizi ngawe namuleka bambi kiki emyaka nga mingi abasajja bakulu nabalese nabavuddeko bonna batadde okimanyi edda batugambanga nti kikasukuwakola otya sorry olaba edda batugambanga nti abasoga bategeera ku myaka 4 owulira naye abasajja bonna basiriwalira ku myaka 4 bonna omusajja yena nakasitaweza emyaka 4 ng'obusiru bukonkona kasita okufuna omusajja nga asuka emyaka 4 bwana mwana mu 5 ana mu 8 sebanga owaise dikira ali mwana ndaba ndi musiru nza basiru saagala nzi sikyasobola kwaga musajja wa myaka 4 ayi nja kwaga kale ne wana abawabiri nja mwagala naye nga si wana kiki abaana bakola biki byotategeera bannange omusajja w'emyaka 4 alowooza nti ategeera nnyo jjukira bw'omufuna ekitibwa ky'omu oba omuwa kyataatawo oba omuwa kyaba reverend father olowooza nti seeka ebitibwa byetuwa baseeka jjukira baseeka babeera mu egyo emyaka egyo ne ba reverend kati gwe buli w'omulaba omulabamu ng'omupaatiri ekitibwa n'omuwa kyanjawulo naye gy'okomo kimuwa gyakumukubonyabonya kati gwogwa kuba kyamu mama nengwa kwasooka nga mukyamu n'owokubiri nga mukyamu nga bali mu age ate ababiri wakomaawo gwe n'ojajinga naye ne baana abalala bemmanyiko bakwano bange balina abakadde nabo bakaaba buli muntu waali ng'olina omusajja omukulu weenyweze abasajja bakulu badisappointinga n'okusinga abavubuka ate omuvubuka nze kati kankubulire nze Zubeda omuvubuka ne bwanandisappointinga it is okay nja kugamba akyali muto ebirowoozo ebambi tebinnakula naye omusajja omukulu akudisappointinga ne weebuuza kiki ekireese obuzibu kolaba taatawo teyali kunyizizza atyo okitegeera naye taatawo n'akumalako eddembe kyokka nga abavubuka abalekawo ng'olowooza nti batategeera era nze ng'aba bakazi bonna balina abasajja abakulu bababoole babakyawe ate alredde aba balina eka bababoole bwolaba bwewetunulamu nga bba waakusinga emyaka simanya 10-15 muboole mukyawe oddewa onoonya omuto ow'emyaka gyo obonebone naye omusajja omuto anyuma ekisooka aba ne laavu nga nto ategeera laavu
okiwulira ne waba akozeyo ekyobusiru ate mugamwagala ssente abasata abakulu be bazirina tetukyanoonya nnyo ssente kubanga naffe tukola kati twagala nnyo omukwano naye n'omuto gweguliwa omukwano banga okunnyonnyola entya gwe kikyoyita omukwano essanyu okimanyi nti omusajja akusinga emyaka temusobola kuddawo ne munyumya bwezibeda singa wafumbira omusajja nga akusinga emyaka 15 singa tabeera wano mu kantu babeefuula abategeera ng'ate basiru tebategererako ddala naye omusajja ow'emyaka gy'omuteesa bannange saagala musajja mukulu kutandikira ku myaka emeka emyaka 4 okudda waggulu obusiru obutandikira kati gw'onoofuna bw'anaaweza ana ate nga mukyawa bw'anaaweza ana nga sinagaweza nga mukyawa kubanga nze nkimanyi we bawezaana ngadduka ng'atandika okukola emyaka gye byekigamba ebyekisiru kati gw'olina kati bw'anaaweza ana nga mmuleka omuvubuka ng'omuleka ng'okima omuto bw'aweza ana nga naye mmuleka ekikulu ngenda kukola nnyo ssente sikulimba abasajja bakulu tebategeera tebalina nnyo mulamwa obeera olowooza nti ofunye omusajja omukulu agenda okutegeera ekitiibwa kyo ekisooka tali kisinga kunnyiza nga kitiibwa kye tubawa omuwa ekitiibwa n'ofukamira n'okola biki ng'omanyi owa taatawo okitegeera ate bw'oba omanyi owa taatawo waki omweyambulira anti obeera omuwa ekitiibwa nze ekitiibwa kyempa omusajja omukulu nkimuwanga taatawo omusobya n'atandika obusiru nga akyova olaba nze bataata nabatadde kati kanjagale ba brother naye bataata olayira sirimuddira aish omusajja ansinga emyaka 5 okudda waggulu sirimuddira ne walijja nga alina ki kangeze ku myaka emitonda bejjo gibeera gitya najyo we ginaagana nga nabo mbavaako mwedda kubawere nga nzira ku bazeeyi abazeeyi be bali wati myaka 6 ate abo bama bu stage kikuba anogambe basiru anti labayo omuzeeyi olaba ate wofuna myaka 4-5 abo basiru kati ate 6 7 8 baba zolo ati labayo ofuna zolo wo nga gwagenda omutegeerera n'omwalimu eddagala ly'abalalu nedda labayo zibe sima bali kigamba kitaawe mwana gwe kale omanyi nti gye emyaka 6 7 8 yeggwe abamutegeerera abakulabanga ekyomuwendo kye ebyapa asobola obijjayo jjukira abo batuuka ekiseera ng'oluusi na bakusiba pampa bakukyusa kati abo ate balina laavu ate nnungi okusinga kuyo abaana abawakati kati wapampa oba omwagaza ki aba ne ssente ze omusajja alina ssente buli kimu okigumira kati bano abato bwe bagana oyingira 6 bazulu omwerimu eddagala ly'abalalu nze 4-5 awo sikyaliwo kati ndi ku 3 gwe bigaana nga nyingira 6 gwe binaagaana nawe ojja kuba emmundo ziziza era 6 bulaba 6 7 8 9 batambulira wamu awo nga manya kale kati bonna mbagezezzaako kati kambiveeko bonna basiru kambeesonyiwe naye nga sofa abato bendabyeko abaagala abato si babi twagala emyaka gyaffe woba wa myaka 2 funa omusajja kisi wa myaka 22 oba wa 2 teka kulumba wa 3 okitegeera kati nze emyaka gye nina sisuuka myaka 3 mweja mukwagala wena kuba myaka 3 olina ekyo ngamba ekirala kyenkugamba kimu ne bwokyawanga bbaawo tofunanga omusajja akusinga emyaka 4 zolo 4 musiru paka ku 5 6 ku 9 mba na zolo eno wansi mba na ki baby kale ndoza muwulidde marriage counselor abapyantuzi yakoze group ate bagijoyininga yamitwala ebiri gyokka tugenda kuyingira mu group twebuulirire ate nayisasula halal expo bannange emidaala natera
mugo musanvu awo wakati kati ngenda kukoma okukwata sente z'emidaala. Saagala mingi, njagala gijjaawo wali. Saagala kukwata sente z'abantu nga tetezigenda kujjaawo. So tugenda tutandika tense advertisement ndoza mugo omusanvu wawo nga gutandika muzikirize guno mwezi mbadde nnyo packed. Tandikira ddala okulanga Hijab Nation mugo omusanvu era nsaba buli analaba posti yange eyo posta anyambeko oku advertising gwe sigenda kukoyadde 10 kikakatako okunkoleranga advertisement. Natandise naddamu kama. Ngwatandika dda. Naye tekimala. Ne video nsteekayo ne baga bannange halali expen na kusatu naye abantu bagamba babasabye sente ntono nnyo. Anti Hijab Nation it's an initiative. Jeni mu kunoonyeza ba funders ne maaso eyo nja kutuuka nga tebakyasasula. Like bwe tuba tukikola kuyambako bakyala sandi agadde nya tetusabye sente nnyingi. Kyova bonaku olwo 29 dwa business lugenda kwa business lokka njagala kuleeta Sumaiya nzomanyo oyina engeri bako bino byogera wane ebyekisiru oyina engeri gyo promoting the business yo like je nayagala mu kusaagaawo wano abantu ne bagiwa attention abantu bakugulako abantu bakwagala munnange so njagala otuyambeko fa abatali active nnyo simanyi bw'okwata abantu kuwuliriza business gy'oba oyogera oluvannyuma mu byonna byoyogedde kati njagala nnyo tuyambeko mu business so njagala okubeebaza okubeerako mwebale nnyo okubeerako musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.